Mu mawulire agakagwawo breaking news, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye ku kitebe ekya National Unity Platform n'abakulembeze b'ebibiina ebyobufuzi abalala omuli ekibiina ekya ANT ekikulemberwa Mugisha Muntu n'abamu ku bakulembeze baakulembera nabo ekibiina ekyo. Oluvannyuma lw'okuba nti jjukira amakya g'olunaku olwaleero twakuwadde amawulire nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'abakulembeze mu kibiina ekya NUP ne mu bibiina ebirala, bano nno nga kuliko Winnie Kiza n'abakulembeze abalala. Abantu bano bagenze mu kkomera e Luzira gye balambudde Dr. Kizza Besigye newankubadde nga tebaamulabyeko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo yazze n'ategeeza eggwanga nti ekituufu kiri nti omusajja ali mu kuvundira mu kkomera, omusajja mulwadde naye nga woomanyi, jjukira His Excellency musajja mukulembeze, ajja kukugamba kyalina okukugamba ng'era omuntu w'omukulembeze. Kakati ebisigadde sijja kubanga ate ŋŋendayo, wabula ekisinga obukulu njagadde okukutegeeza nti bwe baavudde eyo ne baba nga ate bagenda ku kitebe ekya National Unity Platform ng'era bw'omanyi nti kyekirina offices ezirabikako, kyekirina offices eziriko mu mbeera esobola okukola press conference eweesa ekitiibwa naddala abantu abali ku ddaala lye baliko bonna ababadde mu press conference eno. Bagasse ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo olwaleero surprisingly n'ekibiina kya UPC, Uganda People's Congress, ekikulembera mutabani w'Obote Jimmy Akena olwaleero naye amaze najja ku kitebe ekya National Unity Platform era nga wano wasinzidde n'atendereza n'agamba waawo, mbadde sirabangako kibiina kino, mbadde situukanga ku office zino, wabula mbadde sizeetegerezanga, kenzeetegereza ekyamazima nzikiriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu kibiina ekya NUP basajja baddala, naye ng'ensonga enkulu babadde bazze kulaba nga batema empenda ku butya bwe bagenda okulwaniriramu Dr. Kizza Besigye n'embeera gy'agenda okuba nga ate aviiramu mu kkomera gye yasibiddwa oluvannyuma lw'okuba nti ebigambibwa nti musajja talina musango, bamusibidde bwereere. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri ab'amawulire era ebigambo byengenda okuwa owulire gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okutegeeza gwatanaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification ogenda kubeera nga ate tomisinga nsonga yonna. In a similar condition. We appreciate all Ugandans that have shown concern, and many of them are practically and verbally standing in solidarity with Dr. Kizza Besigye, political prisoners. Together, we are issuing 48-hour ultimatum to the regime to release Dr. Kizza Besigye and other political prisoners in compliance of the Supreme Court ruling. If not, we shall announce series of national actions to rise up, for people to rise up and end this impunity. We thank you very much, and we call upon all Ugandans to join us in standing in solidarity with Dr. Kizza Besigye, but with other prisoners of conscience that are still illegally held in prison. Mu Luganda tubebaza basibo ne banyabo okuba nga bwe tukuŋŋaanye wano abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ne bammembers b'ebibiina ebyenjawulo, tukwataganye awamu, twegasse okuyimirira awamu mu baseruganda ne Dr. Kizza Besigye n'abasibi bonna abaasibwa olw'ebyobufuzi olw'endowooza yaabwe era nga bakyakuumibwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lw'ekkooti ensukulumu okubata. Tunyolwa nnyo era tukwatiddwako nnyo olw'embeera y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye gye bulimu kati, era nti n'abasibe abalala bangi bali mu mbeera bwetyo eyeraliikiriza. Tusiima nnyo bannayuganda bonna abantu ab'ensi ab'enjawulo abatali bannayuganda abavuddeyo ne bayimirira Besigye wamu n'abasibe bonna abafuzi. Tubeebaza nnyo abayimiridde nabo mu bigambo ne mu bikolwa. Nga tuli wamu tuwadde ensaleesale ya ssaawa 48 gavumenti ya Mwami Museveni okuta Dr. Besigye n'abasibwa mu bumenyi bw'amateeka. Kakaddemu nga tuli wamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensaleesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abasibiddwa mu
omumenyi w'amateeka. Nkiddamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni nsaleesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kkooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kye gagiragira okukola bw'amateeka buno. Mwebale nnyo, mwebale eddala basebo ne bannyabo. So briefly, you've had a speech from the president, leading all the political leaders from different political parties. We are having leaders from UPC. You can see Dr. Kenna is shaking with the president. We are having leaders from PP. We are having leaders from NUP. We are having leaders from PPF, that is formerly who came from FDC. We are having leaders from ANT led by Honorable Winnie Kiza, I can see. We are having leaders from JEMA, I can see Honorable and Chirike Mayanja and few leaders. I think the political parties I'm not seeing here. I'm not seeing the leader from DP. I'm not seeing anyone from DP. I'm not. Oh, sorry. I've seen the General Brigadier Mugisha Mount also is also here. We are not seeing anyone from DP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.